spread it, taste it, and love it. Prestige margarine. Alhamdulillah nkwebaza bwebaza okuba nti nno weekumidde ku lutimbe gagadde Salam TV ng'ogezaako kubeera ng'oyongera ku kyoyina ogenda kutereera kubanga ekyo kyo nkuwa obujulizi nti n'abantu abajja mu maaso go be buddala abasaaniramu ddala. Tubeera mu program Daawa special nga etuusibwako bannaffe aba Chapa General Enterprises. Tuline Sheikh Yahya Sultan Seganga yakutuusaako ebigambo ebitera obbanyumira era temwagala ntere mulwisa. Inshallah ngina muleeta gy'oli nyamba ngajja ogenda ogule lanzo sabuni anaaba naye lanzo alimu ebika ebyenjawulo okozesa ekika ekinaavaamu akawoowo oba oli awakanakuwa okwewulira nga wuuli naawe gwe mwennyini. So genda ogule lanzo mu buli dduuka mu buli supermarket ojja kuba naawe wagidde programu eno era omanye oluvannyuma lwa Chapa ntaddewo linnya lyo oba otuwagiridde ddala. Sheikh, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okuva eggulo omanyi munange ebbanga omuntu ayinza oddiraba ng'ettono naye nga ggazi. Kati okuva eggulo mpaka leero Allah akuwaddemu kirungi ki era akuwadde ki ekikunyiikiriza era ki ekikwewunyisizza mu by'olabye? Neebaza Mungu alhamdulillah nti ssenyiga yabadde mungi naye kati ngenda kufuna ku afiya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ekitegeeza edduwa z'abalabi zikola naye yange yeesingamu nnyo kuba nagisabye eggulo. Sheikhe, obutalwisa kuba abantu baba bakulinze nnyo, twabadde ku Hajji Enneeyisa gye yeeyisaamu ne Hajjati ng'avudde mu Hijja. Kyankoze bulungi twadde twakava wano ne mbaako ka vidiyo ke nalabye nga waliwo Hajji bayombera ttaka naye nga bagamba Hajji ye yabadyaza amaanyi ettaka eryo yajja n'ayingirako akatundu naye nga Hajji mukambwe era nga tayagala nakuwuliriza bano bye bagamba, yagamba nze ali ku kituufu. Ne kyeyongera okundaga nti bye watusomesezza mu ebiri mu public. Anyway, amatenda amalungi agoogerwako mu butuufu ga Allah subhanahu wa ta'ala okusaasira n'emirembe ebirewo ekitiibwa nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tukyali ku aya mu surati Nahli aya 9 mu 2. Suratu Nahli aya 9 mashaallah. ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. Allah yatukubira ekifaananyi eky'omukyala eyalanga omukeeka oba ekisero ate nga kimutwalidde ettayimu oluvannyuma mukeeka ne guggwa tataddeko n'ensandaggo oluvannyuma from nowhere n'akwata omukeeka n'agenda ng'agwanyu bonna n'addamu n'abuzingulula ne zifuuka nsaasa ogubadde omukeeka. Egamba baba aya kyetutegeeza okubeera nti alhadar min alauda ila fiili sayiati. Gwe mulamu omukulu gwe tuliko bahaji ne bahajjati okubeera nti tebaddayo ate kukola bitakkirizibwa. Toddayo ate neweevuluga. Tilika hududullah fala ta'taduha. Nga haji bwabadde mu Hijja nga atuuka ekiseera tasala ku njala tasala ku nviiri takola kino na kino egamba bw'aba yambadde hiraami ekamba ebyo n'abituukiriza nga bw'adde atuukiriza ebyo nagana amateeka agasigadde nago gabiri bwe gati. Manyi kati nga bweyogedde Hajji ebadde omusungu waffe nze nali ku mukolo soogera amannya g'abantu nali ku mukolo nga maama azaala omugole omusajja nga ali mu mbeera ey'okunyiikaala ate nga abagole bajja. Kakati maama
n'afunamu abantu be yayita nali omu ku bo n'aŋŋamba nti mutabani wange Hajji omulaba oyo nti tumugambye purobulemu gye tulina wano ebintu byonna biwedde naye yatulaganyisa ku mukolo okutuwa ABCD yagaana kati ffe twakijja mu puroguramu zaffe ne tugula emmere na biki byonna naye tewaliiwo soda wadde mazzi kati tumugamba nti soda gwatugambye aluwa emmere bagenda kulya tukulyeko mazzi na soda agaanye n'agamba nti naye mmwe mbayise mbamanyi muli mikwano gyange twekolemu omulimu twesonde tugule soda efe abazze ku mbaga yajjamu abantu netudde ebbali twali abantu nga 7 naye nga amaziga gamuyitamu naye ate nga Hajji sente alina Allahu Akbar nga bw'omanyi sente y'ekiwalimu ozo okitegera bulungi eva wala sente y'ekiwalimu yava wala nga ndaba maama akaaba Mungu n'ateeka baraka mu ekyo kye twasonda era ab'amazzi ne bajja ne soda ajja ti maama n'asanyuka omukolo ne gugenda mu maaso. Allahu Akbar. Kati omugundi ono adda ku Hajji muganda we eyali awasa naye yawasa omukyala yali mulungi mashallah. Kati amutuusa bwati mu kidaala kati Hajji ono lwe bagambye okugula soda n'agaana okugula soda ate yali ntwalo nga 25 basatu n'atandika okukwata emitwalo ebiri nga aziwa omugole omukyala mugole wa munno ng'amusaddaakira era nga bwamufuuwa nga kuliko n'ennyimba emiliyoni namba ya sente. La ilaha illallah. Yalemeddwa 25 okugula soda ow'abantu bonna banywe naye ng'abantu nga tebajja kutegeera ani aguze soda. Naye kati azze mu kamera atandika okukasuka sente bwati n'aziwa. Ajja ti maama wono akasuka sente kyava agamba nti Edi ayagala kukwana mukazi wa munne Edi sirungi bw'abanga alemereddwa okutuwa sente mu kyama tugule soda ate nga kyeyama lwaki ate sente ezo azikasuka mu lujjudde mulabe naye ne bamugamba naye lwaki okola budaga ti ezo sente bwe zimpoomera sente zimpoomera nga abantu babandaba bakasuka bwenti nazikasuka nezigwawo kati awo oba Hajji ate ng'ojemera maama naye ate nga infact sigamba tebagamba nyina nnyo ebbuba naye tekiba kirungi muntu kujja kuwa ssente mukazi wa munno ku mukolo lwaki owa ssente mukazi wa munno kujanjawaza ke kamu ku bujanjawaza agenda wasa obubwe naye atamujanjawaza naye ate ogenderolanga ne kawasa asanyuse naga nazze n'omugagga mukwano lwakuba bato mu myaka naye kati through experience bismillah kino nkyogedde njagala Allah subhanahu wa ta'ala musaba agaziye kabuli yange Allahumma amin ate akutuwangalize nze waliwo bwe obbi nasoba naye obbi sigenda kwogera secondary oba primary olw'okwagala okubikirira yali ayina ewa Hajji wakola nga yamuyambako ku mirimu kati ekitali mu dduuka ng'agenda akigula ebbali ng'akireeta naye nga afuna musaala mutono kati omuvubuka oyo n'awasa naye kati Hajji yanyiiga ng'onawasa namugamba lwaki owasa naye sigenda tekukwongeza musaala era ti lwaki owasa kati maama wono obbi wange kyava mugamba naye bw'omala okuwasa ovaawo kubanga oyinza otya okukola mu kifo eky'emyaka 12 netugenda mu miitingi z'embaga ate nga yo tajja mu miitingi za mbaga n'okufunayo kyakuwadde nga tuwasa nekigaana kati twali tugenda okwanjula batwanjule eba nawerekera mu mugundi obbi wange
bano abakola ne Hajja namukubira essimu mukama woono nti obadde tojja mu kuki mu meetings ate kati omuvubuka agenda kuwasa era tulabise n'agamba nti ate tuli wano kati tunoonya ssente ez'emmotoka omugole mwagenda okutambulira jangu okole ekyafazaali jangu tugende ffenna goba otwala omuki omugole bano abajja baliga abagagga ebintu nga tebiri mugundi mu dduuka lya Hajji ono yabijjanga kati ng'ajjayo bingi nabyo nga onagi naye abibatundira zino ssente ng'azizzaayo kati kano bamwagala nga bamuwa ebintu abikomyawo oluusi namwali ne kasente kati be bali nnyo ku mbaga ye naga nti tuswala Hajji jangu Hajji najja kati bagamba muno nti kati gwe otwala omugole yagaana era omugole n'agendera mu motoka endala ne tutuuka wali omugole najja okutubuuzaako then Hajji n'agenda mu parking njogera nga Allah yandaba Hajji n'agenda mu parking najjayo ssente n'agamba nti ngenze ku mbaga nnyingi ono omugole simulabanga bulungi bwe n'atandika okuwa omugole ssente oganya okukola kontu kugenda mu lwaki atuufuwa ssente omukazi wa munno nkigusa ntya maama w'omugole agamba omugole omusajja namugamba nti oyo mukazi we agenda mutwala wallahi billahi tallahi omusajja omukazi yamutwala Allahumma anta salam inna lillahi wa inna ilayhi benjogera alaali era lwakubambi bise naye nga eno sitola abasinga bagimanyi naye no gwenjogerako obbi wange twasoma ffenna omugole yamutwala kyekiri kyogambye abantu abakulu bo balengera wala lwaki omufuuwa wegamba omuntu wena wasize ebyetaagisa bingi tusoma nnyo wano hadithi nga bagamba nti omuntu bw'aba asaddaaka alina okubeera nga asaddaaka naye nga kino omukono gwo guno ogwaddyo nga tegutegedde gyegize eki kyabiwaddeyo kati olina kuwaayo mu kyama then lwaki ojja n'otandika okuwa ssente ng'oziwa ono omugole lwaki ssente ezo toziwa mugundi ono musajja ate empola bwoti mu kyama okifunemu empeera zo kibala tulina purobulemu nayo eyinza okudda kuffe abawalimu oluusi abawalimu bamuwadde eddakiika 5 afuneko kyayogera eri bano abagole abatudde awo ku nnyonjo ku mukolo ne bagamba nti obudde tetulina nti naye tufuneyo seeka sultaani ajje wano awulire ku bagole seeka sultaani natandika okujja ku mbaga nti agisema nkulabye empaayo ekizike sikulabangako nenviramu awo ekizike naye nga abagole batudde baagala message seeka sultaani byagenda kwogera kati ye seeka agende ng'ali bubi ng'ate alabye abanene si mutuufu ate ekiseera kikyo ate esema najja n'amuwa nagamba sema ampadde ekizike n'ekikazi bampeyo omulala ampeyo ekizike ekisajja kizaale tuli ku komedi kiki nali ku mukolo infact waliko negundo yo Sulaiman twagenda okulaba Sulaiman Khalifa Sulaiman twagenda okulaba ng'omugole avuddewo mu nnyonjo naddayo n'atambula n'agamba nti bano bali kubyabwe bali banoonya ssente batta mukolo gwange abayimbi bali wali bagamba bagenda bumutawanya butawanya n'ava mu kidaala yava mu kidaala n'agenda n'akyusa engoye kati kuliko wadde nnyimba wadde kinga mu nyimba then neŋŋamba omwalimu nenga nti ebintu system mugyonoona system mugyonoonye ekikulu siku ate tabana nammwe abatufuuwa kiba kirungi nnyo nfuuwe nga maze okwogera akasente waki ontawanya tawanya oyinza okuba oyogedde akanyingidde awo nempulira nga amahabba attention yange ogitta
wano ng'osomesa n'asomesa lwaki okta attention yange okay fena sentu zaagala naye oluvannyuma nga maze okusomesa nga nti aseka supade nkoledde nompa kyompadde nga tewali alaba then kati lwaki gwe ompa nga ekintu kyonsaddaakira nga ensi yonna eraba najja n'akufuuwa buli omu ng'alabye akasente kawaddese then kati bamaseeka bano abato baffe then kati system bagyonoonye n'omulaba nga message eganye okuvaayo naye nga just nga kyayagala okukwata attention y'abantu abali mu kidaala babere nga bafuna kyebamuwa kakati tuli kugundi tugamba nti lwaki bahaaji tebalina kukola ebyo kuba mubo mulimu bahaaji abasomesa ku mikolo bangi lwaki okola ate ekibi oluvannyuma lw'okukola ekirungi nga bwe twagambye ejjo thawabu alhasanatu baadaha okubeera nti kitiwo kyewakoze nga kirungi okukifunamu nnyo ate empeera nti n'okakasa nti empeera wagifunye ate olina kugoberezaako kirungi era nga nabbi bwatugamba man hajja albaita omuntu bw'ogenda okukola hijja falam yarfith n'obeera nga tokoze byabuwemu walam yafsuk wadde